Nera nze kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuseeko alipoota y'embeera y'obudde. Embeera y'obudde ekyali ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'okuba nti wakyaliwo empewo enkalu ezikuuta nga ziva eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa nga zoolekera ensi yattu. Ate bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde mu biseera eby'okumakya tusuubirawo oluwandagiriza wabula okusingira ddala mu bizinga by'Essese so nga ate ebitundu ebisigadde tusobola omusana okwaka nga gukubakubamu. Wabula ate era tusobola enkuba okutonnya mu bitundu ebisangibwa mu masekkati ng'okibudde eri ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebisigadde eri wotusobola omusana okwaka nga gukubakubamu. Ebbugumu tulisuubira okuba ku diguli za 32 eri mu Karamoja so nga ate ebuvanjuba 29, Kampala 28, Kasese wabula 31 ate nga era ne Musozi Omukabale 25. Bwe tugezaako ate ne tulaba ku mbeera y'obudde tusuubira omuzira okugwa mu kibuga nga Moscow, Sako ne Paris. Era embeera y'obudde eyo ya bunnyogovu ddala so nga ate e Dubai omusana okwaka ebbugumu okuba ku diguli 26. Weebale okubeerako naffe, beera bulungi weeraba.